إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. kati mu ebyo era mu ngeri emu ebyaliwo nga ekisera ky'obwakabaka bw'abaana ba Isirayiri tekinna kubeera nga kiggwako, mwe mwali okwonooneka okw'amaanyi okw'abaana ba Isirayiri. fa innahum fasaqu ba'da mururi as-sanawat at-tawila, bayonooneka olwonooneko lw'amaanyi. washtadda fisuquhum wa bada'u ya'suuna anbiya'ahum, bwononefu ne butuuka ku ddaala erya waggulu, tebakyawulira bannabbi baabwe. nabbi ng'alina kujja nga zze bagamba bo kye baagala, bw'ajja nga zze n'ekyo kyonna ekyawuka ne hawa yaabwe aba ku kimu ku bibiri. ahlaahuma mur, Omuwarabu agamba nti ahlaahuma mur, choice esinga obuwoomu ku choices ebbiri ekaawa, esinga obuwoomu ku choices ebbiri ekaawa. fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun, buli nabbi lwe yajjanga n'ekyo ekitakwatagana hawa yaabwe nga beekuza. fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun, mu aya la fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. kyebakolanga imma kubalimbisa oba kubatta. wa qatalu anbiyaa kathira, batta bannabbi bangi 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 mu mbeera ez'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo bye bawangaliramu, kubanga obwannabbi tebwakoma kubeera nga bubeera fi bani Israel. mu mbeera zonna ze tugenda okulaba mu maaso, bwe boonooneka baatuuka ne batandika okukitwala nti bo baana ba ŋŋoma, bo balangira, bo baana ba bannabbi, bo ye shaabu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mukhtar, nga bayita ash-shaabu al-mukhtar, abaana abaki, abaana ba bannabbi abalonde ab'enjawulo, abalina enjawulo ku bantu abasigadde. hatta bo bagamba nga laysa alaina fil ummiyina sabil, Allah tatuvunaana kyetukoze bantu basigadde, Allah tatuvunaana kyetukoze bantu basigadde. laysa alaina fil ummiyina sabil, bye bayitanga ba Gentiles, nam abantu abaki ababulijjo, bo kirala nabali kirala. ne batamanya lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yali abawadde rifa mu nsi, nga rifa Allah yagibawa kumugondera, kumugulumiza, kumutegeera. bwe bakikola bafune obulungi, bwe batakikola bakkakkane. bwe batakikola Allah subhanahu wa ta'ala beerenga abakkakkanya. era bwe kityo bwe kyaba bawunzika banyoomoose, Allah n'atukuba bawandiikako ekigambo ekinene kye tulabako ebbanga lyonna n'okutuusa olwaleero ku mulembe gwaffe guno. wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna alayhim ila yawmi alqiyama man yasumuhum su'a al'adhab. bw'osoma taarikhi w'abaana ba Isirayiri ebbanga lyonna, mamalik buli kabaka ajja afuna amaanyi, yahqiduhum, abatabaagalirako ddala, tatebenkera okutuusa nga abatuusizzaako ekibambulira, nga nakyali very recent yabadde Hitler eyabakola ekigambo eky'amaanyi. eyo yonna misdaaku ya aya w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la yab'athanna alayhim ila yawmi alqiyama, bwekyo kigenda okubeera kutuusa ku lunaku lw'enkomerero. man yasumuhum su'a al'adhab, nga n'abalisembayo balibeera bakkiriza abasiraamu, ng'omubaka alayhi salatu wassalaam yatugamba mu ahadithi eziwerako, omuli hadithi egamba nti nno ejjinja ligenda kutuukako olw'omukkiriza ligenda nti ya muslim, owange gwe omusiraamu, ya abdallah, owange gwe omuddu wa Allah. ebigambo ebyo mubiwulira, biraga nti wakyaliwo omulimu munene abasiraamu gwe balina okukola okutuuka ku ekyo. so si mu mbeera gye tulimu ya muslim ng'asinza entaana, ya muslim nga sharia ya Allah tajagala, tayagala sharia, nga sona okuva neyekalakaasa, tayagala sharia, nga
ngeddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ye yawansi mu bwongo bw'abangi kwabo abayitibwa abaki abasiraamu. Oyo ejjinja eritakola nsobi terisobola muyita mannya gana abiri, ya muslim, ya abdallah, oyabira abdullah mawale, ya muslim owange gwo musiraamu, ya abdallah, kitegeeza nti oyo igenda kowoola abantu nga ddala bali ku ddiini, nga bali ku ki? Hatha yahudi warai, emabega wange wekweseeyo omuyahudi, taala faqtuluh, jangu omutte. Ebyayogerwa as-sadiq al-masduq wa huwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah nabateekako adh-dhul, nabateekako al-maskana, nabateekako okukyayibwa okwa buli kika olwa ebingi bye baakola mu tarehe w'obulamu bwabwe mu kukaafuulira Allah n'okwekuliza ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati rakanu ila ansabihim, baatuuka ekiseera nga endyo zaabwe kyekikulu gye bali. Ffe tuli baana ba ngoma, ffe tuli baana ba bannabbi, ffe tuli shaabu ya Allah eri mukhtar, the chosen nation. Iffe tuli bino tuli biri, ne bagaana okugondera Allah subhanahu wa ta'ala, ne bagenda bwe batyo, ne babeera bwe batyo okutuusa ku nabbi waabwe. Kati ngenzeko mu tarehe, nga sinagenda mu tarehe mukimanye nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti hadithu an bani Israil wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum, munyumye ebyo bye mubeera mujje ku baana ba Isirayiri, wala tusaddiquhum, temubikoonamu nti bituufu ne mbirayirirako, wala tukadhibuhum, ate tembirimbisa. Lwaki? Kubanga tukimanye bulungi nnyo nti eddiini yaabwe yalina asl, yalina ekiki, yalina ekikolo. Waliwo ebyamagero bingi Allah bye yakolanga ku bannabbi oba mu bantu n'ebiro ebifaananako bwe bityo. Osobola okiraba nga g'omusiraamu wa bulijjo n'okirimbisa, toli fenna naye nga hakiika kyaliwo Allah nga yakikola. Kitegereka? Ate osobola okukikoonamu nga tekirimu ebyo ebyobulimba bye baateeka mu bitabo byabwe. Kitegerekese? Ne kibeera nga hadithu an ahli alkitab wala tukadhibuhum wala tusaddiquhum. Kakati ekyo kiri ku muteeko ogwokusatu mu miteeko ebiri eja akhbar za bani Israil. Omuteeko gusooka, ebintu bye tukadhaba mutlaqan netubirimbisa kirya kati nga tetusirikira, tetwebuuza nti katuninde baseeka gyatu wabule, tubirimbisizaawo nga ki ekintu kyonna kyetulaba nga kya bukafiiri, nga kiri kirya nti kya bukafiiri, oba ekintu kyonna kyetusanga mu bitabo byabwe oba mu ebyo bye baawandiika ng'ekintu ekikontana n'ekyo ekiri mu Qur'an. Allah yaga nti wama qataluuhu, Nabi Isa tebamuttangako, wama salabuuhu, tebamukomererangako. Tuyinamu okubuusabuusa nti nno ekyo kyetusanga mu bitabo byabwe kya bulimba, tetukirinaamu kubuusabuusa nti kya bulimba. Tunywezawo nti yafa n'akomererwa, yakomererwa n'afa n'azuukira. Tugamba nedda, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah kyagamba kyekyo, yamusitulanga mulamu nga tatuusiddwako kintu kyonna ku ebyo, nga bwe tujja okubiraba mu episodes ezijja nga twogera ku nabbi Isa alayhi assalatu wassalam ne family ya Ali Imran ne babani Israel biidhni almawla jalla wa ala ku nkomerero y'obuwangazi bwabwe obw'ettendo ku duniya. N'olwekyo wano we tuli mu kiseera kino tugambye omuteeko ogusooka gwegwo, ebyo bye tulimbisa kirya kati. Omuteeko ogwokubiri, ebyo bye tunywezawo nti bituufu. Mathalan ekyafa kya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam tukinywezawo nga tusiriikiridde, kubanga Qur'ani ekyogera. Bwe tugamba kinywezawo, tukinywezawo biljumla, okutwaliza awamu, so si buli detail gye tusiŋŋaanye ku saidi eri ewaabwe. Kye tusanga ekireri ekitali eno ewaffe akakabira kongeddwamu mu kyafaayo ekyo kabeera kagenze mu muteeko guli ogw'okumeka, ogwokusatu. Bwe tukasanga nga tekakontana na Qur'an, tekakontana na busiraamu, tukalekaawo, tetukalimbisa wadde okukanyweza. Naye tukkirizibwa okukarawa, naam tukkirizibwa okukarawa, era bye bikubyeko mu bitabo bya tarehe. Kitegedde bulungi? Kigambibwa mu mwaka bwe guti, kyali bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, nabbi waabwe gundi najja tetumuyina eno mu Qur'an. Ne bamusiŋŋanye mu akhbari za bani Israil, tusanze basanze waliyo nabbi gwe bayita nabbi eri ewaabwe. Kitegereka? Yaliwo kiseera bwe kiti mu tarehe aleetebwa. Kakati wano wenjagala era we wantutte eno nti nabbi oyo
betusiŋŋaana abafaanaganako bwe batyo tubalimbisa mathalan tugamba nti twalabye nabbi Shamuel ffe tukakasa nti nno babani Israeli bagenda eri nabbi waabwe ne bakomplaininga twagala otufunire kabaka kuba Allah kitugamba mu Surat al-Baqara nam bamala obagenda idh qalu linabiyyin lahum ne bagamba nabbi waabwe Allah tiyamwogera bwe tumusiŋŋaana nga bamwogerako nti Shamuel kitegereka tugamba nti Shamuel naye tetukinywezaawo nga bwe tukinywezaawo ku ekyo ekizze nga kirikkiriya mu Qur'an kategerekese nam kyentegeeza tisinga tusanga version endala kuti nedda yali mulala nam tetugamba la kitegereka ekyokubiri okubaayo kwa nabbi gwe bayita Shamuel ye Samweli okubaayo kwa nabbi gwe bayita Isaya ayitibwa atya Ashiya na ebitabo by'obusami biyita Ashiya ayitibwa Isaya okubaayo kwa nabbi gwe bayita Yeremiya ayitibwa abasiramu mu bitabo bya Tariba ayitibwa atya Arimiya yani Yeremiya okubaayo kwa nabbi ayitibwa Danieli bitabo by'obusami bitabo bya Daniel tetukuwakanya kubaayo kwa bannabbi abo ate teeka ebirowoozo ku nsonga eno ate tetukunywezaawo nga bwe tunywezaawo kubaayo kwa nabbi Isa nabbi Musa nabbi Yaqub nabbi Dauda nabbi Sulaiman tunywezaawo bwannabbi bwabwe nga tetufuddeyo mannya ge babayise tioni bamuyise Solomoni bamuyise David bamuyise Job bamuyise bamuyise Zakaria bamuyita batya era Zakaria abo tubanywezaawo nti baaliyo aba bayise mannya gatya ffe tubanywezaawo nti bakola batya kubanga Qur'ani batulaga nga weebali Qur'ani betatulaga tetubalimbisa era tuba ne ghalibu dhanni okusinzira bwe tutunulidde taarikhi wabafaanana nti Isaya ghalibu dhanni kitegeeza ghalibu dhanni kitegeeza okubeera nti omutima guba gumaala nti kituufu omuntu ono alabika yaliyo kituufu mu bannabbi waabwe alabika omusajja ono yali nabbi kituufu alabika yali naye lwaki kiba kikoze enjawulo ki ghalibu dhanni ne yaqini kiba kikoze enjawulo ki singa nabbi Musa omukkiririza ku ghalibu dhanni okaafuwala singa nabbi Musa omukkiririza ku yandibanga yaliyo oba mukafiiri olimbisiza Qur'an obuusabuusiza mu Allah kyakugamba obuusabuusiza mu ekyo nabbi kyakugamba kitegereka singa nabbi Yaqub omukkiriza naye ng'omukkiriza ku ghalibu dhanni alabika yaliyo yandibanga yaliyo nga Qur'an emwogera okaafuwala kategereka naye ate ku Isaya tokaafuwala ku Yeremiya tokaafuwala ku Samweli tokaafuwala kwani tokaafuwala kyokka tokkiri osobola okukaafuwala singa owakanya nti tewaaliwo bannabbi okujjako bano bokka Allah bwe yatugamba kuba Qur'ani oba ogiwakanyizza Qur'ani egamba ti wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka ne bannabbi bennakunyumizaako before ne bannabbi besikunyumizangako amakulu baali bangi nnyo kitegereka kati tukinywezaawo era netugamba nti bano Qur'ani beetatunyumizaako bangi nnyo baali banga beebo baani ekitegerekesa abooluganda point ey'okubiri gye tulina okuyiga wano bwe tugamba nti bannabbi bano tunywezezzaawo nti nno okugamba mathala nti Isaya alabika nga yaliyo kiba tekitegeeza nti tuba tutegeeza nti ebyawandiikibwa ku Isaya biteekeddwa okuba nga byaliyo ne shakhsiya ya Isaya yaliyo okubayo kwa Isaya ko kwaliyo ne ebyamuwandiikibwako bisobola okubaamu obukafiiri bisobola okubaamu bino nabiri nekitegeeza ki tetukkiriza tafasiri ezo okujjako ku mbeera essatu ze tulabye mu ebyo byawandiika ku nabbi Isaya tubikkiriza byetulaba nti byo bikontane Qur'an byetulaba nga nga Qur'ani ebinywezaawo tubinywezaawo byetulaba nga biryawo wakati tusiga tubitunulidde butunuulizi kitegereka eyo nno yembeera bwete weefaana kakati mu ebyo biri mu taarikhi wano siwe nabadde mwaliwo nabbi ayitibwa Arimiya nabbi ono bwe tunula mu bitabo eri ayitibwa Yeremiya ekiwa kitegedde dda nti nno byonna ebyogerwa ku Yeremiya nga tubisanze sayidi eri
bibeera mu mbeera ezo ssatu seta kuziddamu nja kuba nziringanya ensonga gyensuubira nti etegerekese bulungi eri abo abafaayo okugoberera. Kakati Yeremiya yasembayo ku asiru ya muluuku, ye nabbi eyasemberayo ddala, eyatawaana ennyo. Bal ebitabo ebyewandika ku taarikh ng'ekya Imaamu Ibn Jarir Tabari, Imaamu al-Mufassirin rahimahullah rahmatan wasa, alaga nti ashiya siye Isaya ali min al-anbiya alladhina kanu fi asri Armiya, ali mu bannabbi abaali ku mulembe gwani gwa Yeremiya. Kati awo tubitunulidde mu taarikh, wa taarikh eyo abawandika ku taarikh banoonya mu buli kitabo bya Bani Israel bya baluddawa nebifaana ku bwebitu nga bwe mbinnyonnyodde kategereka. Kakati era ali mu abo abattibwa, mu abo bakola batya, abaana ba Isirayiri be batta mu bannabbi abangi, bannabbi be batta mwe mwalimu oyo Isaya, ali mu abo abattibwa, ngero batta Zakariya, ngero batta Yahya n'ebirala ebifaana ku bwebityo. Kakati ab'ebitiibwa Armiya ajja eri abaana ba Isirayiri abaga nti abange, innakum tukhalifuna amra rabbikum wa ta'suna anbiyaa rabbikum, abange mubuusa ensalo z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, abange mufuuse bamawale ku bannabbi, abange mudde ku Tawrat, mudde ku kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala, muwulize bannabbi, mubeere bagonvu eri bannabbi. Ono abagamba nabbi waabwe, mukole mutya, mungoberere, mumpulirize n'ebirala bingi ebifaanako bwe bityo bye yakola, ng'abasajja beeyongera kakanyala na kubeera babi. Buli kaseera kayitawo bongera kuleetayo ekipya mu bukafiiri, mu bwonoonefu, mu kubuuka ensalo, mu kwesamba amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, awamu n'ekyo bwe bakuba ebifuba bo baana bannabbi bo Allah baagala nnyo, bo Allah tayinza batuusaako mutawaana n'ebiro ebifaanako bwe bityo. Kyo ekyaddirira nabbi ono Armiya abalabula nti abange ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda baleetera omulabe okuva mu ggwanga erya Iraq. Mu biseera ebyo waaliwo kabaka ow'omutawaana ayitibwa Bukhtansar. Ayitibwa ani? Bukhtansar. Bukhtansar oyo mu lulimi lwa Faris bw'atyo bwe yali ayitibwa Bukhtansar, kitegeeza ki? Dhu hadhin alwasi', ow'omukisa ogw'amaanyi. Yali musajja nga kanywa musaayi nga wa mutawaana, yali empera eyalina obwakabaka bwa Babil, oba giyite olwaleero bagiyita eyitibwa Babiloni. Bukhtansar ono abasinga obungi abamuwandiikako mu byasa bino ebyaddirira ab'ekizungu bamuyita Nabukadineza. Liri awo ery'ekizungu si lyangu lyakusoma, ne bba Abaganda baliyita Nabukadineza. Yali kabaka ow'omutawaana, kanywa musaayi, Nebukadineza bwe lityo. Naye ye Omuganda tamenyeka, tayagala kubonaabona, kobeera kaputeni ye ng'akuyita kapere. Kakati awo yeni Nebukadineza agati Nabukadineza nga yeetuulira. Kakati omusajja ono nabbi waabwe Armiya abatiisa abaga nti abange waliwo ebitonde Allah byagenda okubabonereza nabyo. Mwali badde nno mufaayo okulongoosa embeera yammwe, ne mudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, ne mwenenyeza, ne mutereeza. Abasajja baagaana. Ye yakoma okuyitiriza okubaga nti bannanga omutawaana gujja, kubanga nabbi yuha ilayhi, afuna obubaka. Gye baakoma okukakanyala, bwe balaba basibyeko akanyaaga ng'enjogera bweri, ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera, ne bamugamba nti kharifta. Kharifta kitegeeza ki? Al-kharifu, al-mukharrif, al-mukharraf. Kharifta kitegeeza kharifta, okaddiye tokyategeera by'oyogera. Kitegereka? Al-kharifu, tokyategeera by'oyogera. Windows ayiise. Ne bamukwata ne bamusiba, era n'abeereyo mu kkomera, kanywa musaayi ate waayita mmeka nga yatuuse dda mu bwakabaka bw'abaana ba Isirayiri. Faqattalahum taqtiila, n'alyoka abatta olutta olw'amaanyi.
kati wantugenze ku al-khuruju athani okufuluma okw'omulundi ogwokubiri okw'abaana ba Isirayiri nga bafuluma mu Baiti al-Maqdis. Twaga bafulumamu emirundi emeka? Emirundi 3 nga bafulumamu. Era nga omulundi ogwokusatu ogwasembayo qatta'ahum Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi umama, nga bwe yagamba nti waqatta'nahum fil ardi umama. Allah yabasasanya mu nsi nga buli ka society, abayahudi be Russia, abayahudi be Bolivia, abayahudi bo mu America, abayahudi be Yemen, abayahudi be Ethiopia, abayahudi be Iraq, abayahudi mu buli kafo umman yabashattata Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kitibwa hayyaka Allah, twagala otusomere ku ayati ezisooka mu surati al-Isra. Wetuli luddawa mu kufuluma okwokubiri okw'abaana ba Isirayiri nga bafuluma mu Baiti al-Maqdis. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Kakati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga wano nti yawandiika, owekitiibwa Allah yakiwandiika, yakigera nti abaana ba Isirayiri bajja kwonoona mu nsi emirundi 2, era mu ngeri y'emu bagenda kusituka mu nsi olusituka olw'amaanyi. Okwonoona okusooka kwe kuno kwe tulabye mu kiseera kino ku nkomero ya Asuru yaba Muluk, era gutambulira mu kiseera kino mu musomo guno gwennyini gwe tuliko. Okulumba okwasooka okwabafulumya mu Baitul Maqdis tekwava kubeera nti baali boonoonye nnyo, wadde ng'era baali balina bakhalafiza mu sharia, ne si kwe kuno Allah kwayogerako. Era tulaba nga baali bakyali ku ddiini ne bafuna obutakkaanya wakati waabwe, buli muntu kabira yagala efuge biki, nenga sharia bakyalina engeri gye bagyekutteko. Jalut najja n'avuga abantu bano n'abafulumya ne bagenda eyo ku nkingizi ya eggwanga lya Urdun, Jordan, gye babeera bamale bakomewo ne Talut nga bakulembedde nga kabaka waabwe nga mujjukira obulungi. Naye wano okudda oba okufuluma okw'omulundi guno okusookera ddala, yaani okw'omulundi ogwokubiri kwe tuliko mu kiseera kino, ko kwava kwonoona Allah kwayogerako mu surati al-Isra. Kwava kwonoona Allah subhanahu wa ta'ala kwayogerako mu surati al-Isra. Bafuuse b'amawale, tebakyawuliriza muntu yenna, batta bannabbi baabwe, bafuuse ba kitalo. Nabbi waabwe Erimiya n'abeera nga yabagamba ku mutawaana okugenda okubajjira, nagwo ne bagaana okuguwuliriza, ne bagaana okumuwuliriza, ne bamutuuka n'omuteeka mu kkomera. Era mu kkomera eyo ono kanywa musaayi eyajja ye yamujjayo nabbi oyo alayhi assalatu wassalaam. N'olwekyo mu kiseera kino tulabye wala ta'alunna uluwan kabira, okusituka okw'amaanyi kweko okwaliwo ku mulembe gwa nabbi Daawud ne nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalaam, n'abo abaabagoberera awo, kubanga gye bakoma okwonoona okusituka kwabwe Allah gyakoma okugenda nga akubajjako. Nekituuka ekiseera ng'abantu abaali balina ejje ery'amaanyi, abalina ebyokulwanyisa eby'amaanyi nabbi waabye yabakolera, nga kabaka yenajja n'abawuuta buva nga Bukhtansar oba Nabukadineza kye yabakola mu kifo kino nga bwe tugenda okulaba. Wala ta'alunna uluwan kabira. Naam. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Ekyaddirira Allah subhanahu wa ta'ala
kwe kubeera nga abasindikamu omusajja ono kanywa musaayi Nabukadineza oba Nabukhadh oba Bukhtansar agonna manya ga musajja oyo. Faidha jaa wa'adu ulahuma yani al-ifsad al-awwal okwonoona mu nsi okw'amaanyi okwo kwaliwo ku nkomerero ya asiri ya muluk. Faidha jaa wa'adu ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalaga nti ajja basindikamu ebitonde gabeera gatonde Allah ga ibadan lana yani tebatya Allah wadde okutya ekitonde kyonna. Basajja abajjudde obubi abajjudde emitima emikyafu Allah n'abasallata ku baana ba Isirayiri. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid kikulaga nti baali bamutawaana nnyo mu kulwana nga tebalina gwe battira ku liiso, tebalina kye beerekereza mu kukola nga batta, kitegereka tebalina kye beerekereza mu kwonoona n'ebirala bifaanako bwe bityo. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala ad-diyar batta abantu bano olutta olw'amaanyi ennyo ennyo ennyo. Allah ganti fajasu khilala ad-diyar nga boolaba nti babakuŋŋaanyiza ne basigala nga si bamativu nga bagenda yani yataraddaduna fi diyar nga bagenda eno ne bagenda eno ne babanoonya babafuuza wansi w'ebitanda ne bagenda emmanju ne babanoonya mu bukuubo ne banoonya. Fajasu khilala ad-diyar kitegeeza okubafuŋŋamako n'okukakasa nti wali kiramu kye balese nga kikola kitya nga kitambula, kitegereka. Fajasu khilala ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba kijja kubaawo. Bwe munaafaana bwe mutyo Allah bw'atyo bwagenda okukola atya, bw'atyo bwagenda okubeera nga abakola. Kino nno bwe kityo bwe kyali. Bukhtansaru yajja n'ayingira Baitul Maqdis n'atandika okusaanyaawo ebintu byonna ebyakolebwa ku mulembe gwa Nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalam. Tharuwa yaabwe gye beenyumirizangamu kubanga gwe mulimu gw'Abamuluku. Kasawa lumbe ekyalo tebaagala kulaba kyalo nga kibadde kina civilization nakyo kituuseeko kubeera kijisigaza kubanga omulimu gw'Obwakabaka bakabaka bakanywa musaayi bwekyo kibadde ebbanga lyonna kukakasa nti wali boogerwako okujjako bo. Kitegereka ffe tulina ebibuga ebirungi, ffe tulina enguudo ennungi, ffe tulina kati ensi yabeerangawo ng'ekungiriza Bani Israel nga bakabaka gye bali eyo kibanuguna. Era bwe yajja atuukira ku maharib emizikiti emizimbe eminene watamathil wajifanin kaljawab wa quduri rasiyat talina kintu kyazimbwa ku mulembe gwa Nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalam mu ebyo ebyamaanyi ebyenyumizibwako kyasobola okutuusaako engalo okujja kukikola nga atya yakisaanyangawo omusajja ono kanywa musaayi Bukhtansar oba Nabukhadh oba muyite Nabukadineza. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Soko Mario tuleke tulabe ngidi Nabukadineza kyeyabakola. Naam. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okusaasira kwe abaddu ne wabatuusaako ekibonerezo ekyenkana kitya atuuka ekiseera ekibonerezo nakikola atya n'akiyimiriza n'abaddiza embeera erimu akalembereza oba oli awo basobole okwewala ekyo ekyali kyabatuusa ku mutawaana guli ogwaki gwe baatuukako ogwasooka. Allah ga thumma radadna alaykumul karra. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaddiza kacyansa akalala n'abaddiza emmaali ennyingi ne baddamu ne bazaala abaana abangi abadde battibwa mu nzita ey'amaanyi tugenda kulaba babatwala ludda wano kyekyabatuukako. Allah n'abaddiza al-karra ke kacyansa akokumeka akokubiri. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin waja'alnakum akthara nafira. N'abafuula nga bebasinga abantu obungi mu communities ezaaliwo mu kiseera ekyo nga bebantu abasinga obuki obungi yani ngefuuse umma nnene naye nga Bukhtansar kyabakoze oyinza okuliza nti bagenda kuddamu kubeerawo. Kitegereka genda maaso.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم bwe munaasalawo okutereeza ne mulongoosa mujja kuba mwe mwerongoseza mwekka. Lwaki? Kubanga endagaano ya Allah ey'okubakuuma, ey'okubeera ku bulungi, ey'okubasitula n'ebirala byonna byavudde emabega nga abasuubiza ebbanga lyonna bigenda kubeerawo. Wa in asa'tum falaha, ate bwe munaasalawo okufuuka baamawale, era Allah ajja kwongera abakwatemu olukwata nga luno lwabakuttemu. Naam. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة okonoona okusembayo yani okomundi ogwokumeka okwokwibanga egenda tufsidunna fil ardi marratayn. Naam. liyasuu wujuhakum, kera endala liyasua wujuhakum, abasajja bali ajja kusindika abasajja abalala baddemu babeekola ekigenyi. Mukera eyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala abatuuseeko omutawaana era okugenda okubateeka mu buyinike obwekika ekyaki ekyawaggulu. Abasajja bajje waliyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala marra waliyutabbiru ma alaw tatbira. Kitegeeza nti nno bano bagenda okusindika, abagenda okujja omulundi omulala nga abantu bani Israel baganya okwekomako, era bagenda kujja bakole ifsad, bakole okwonoona, bakole maadha, babatte olutta olw'omutawaana ennyo. Era kwe kwali okufuluma okw'omulundi okwokusatu okutujja kulaba mu misomo gyaffe egijja mu maaso biidhil mawla jalla waala. Nika tuli kufuluma okola kutya okw'omulundi ogwokubiri okwa Bukhtansar. Abantu bano saaqahum, yakwata ekibuga kya Baitul Maqdis kyonna n'akyono n'akidammara, n'atalekaawo kintu kyonna kiyimiridde. Hatta ne Baitul Maqdis maadha Masjid al-Aqsa n'ebityo n'ebyetolddewaawo byonna ne babikharraba ne babyonoona. Tebalina tharwa gye baalekawo mu ebyo ebyali biyimiriddeko ekitiibwa kya Bani Israel. Buli kimu baakimalawo. Kakati amala okukola bw'atyo akwata abantu bano abakukumba, abaana n'abasajja abaali basigaddewo byali akuŋŋaanyizaawo, abatwala nga ba Asra, n'abakyala bonna n'abeetikka n'abatwala mu bwakabaka bwe obw'e Babilooni. Mu bwakabaka obwaki? Obw'e Babilooni, mu kibuga ekiyitibwa Baabil. Allah kyogerako mu Quran Bibabila. Naam, Allah bw'akiyita Bibabila, Harut wa Marut. Kibuga kiyitibwa Baabil. Kakati lwaki Babila? Kubanga kyajjako harfu jarri nekibeera nga kyalita fatha waggulu, si bwe kiri? Kubanga kibuga. Yabatwalanga abaddu baada an kanu mulukan, oluvannyuma lw'okuba nti baali basajja nga balina obwakabaka nga baabitiibwa, Allah nga yabatuusaako buli kika kya bulungi, balina tamkini fil ard, naye kassa baafuka baamawale ku mateeka ga Allah, ne bafuna n'akambaaya akalumbagana bannabbi okubatta n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo. Ow'ekitiibwa Allah saa'ahum su al adhab, n'abateekako buli kika kya bunyoomoofu n'obukakkamu n'obuwewufu mu maaso g'abasalaatini. Baabatwala ne bagenda mu kibuga ky'e Babilooni gye bagenda okumala emyaka 7 nga bali eyo abid, nga baddu abeera enguudo, baddu abatunga siripa, baddu abasimatooyi, baddu abakola mu myala, abakola buli kika kya bunyoomofu. Oluvannyuma lwa tamkiini ey'amaanyi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yali amaze okubeera nga akola ki? Yali amaze okubeera nga abawa. Kati gye baagenda mu kibuga eky'e Babilooni ne mu bwakabaka bwa Bukhtansar, eno bavuddeyo. Baitul Maqdis bagiresse batya? Bagiresse mu mbeera Allah gy'agenda okulaga mu kyafo eky'omusajja ono gwe tugenda okulaba. Eyo gye baagenda emyaka 7, waliwo omusajja eyatambula ng'ali ku nsolo ye, wa huwa minhum, naye ali min Bani Israel. Kubanga ebyo bigwawo wabawo abadduka, bano badduka ne bayingira obwakabaka obw'emirirano, bano badduka ne bagenda eno, bano badduka ne bagenda. Kakati mubaamu abalama, ate abasigadde bakola batya? Bakukumba n'abatwala. Kati mu abo abataagenda eri mwalimu omusajja
yajjira ku ndogoyi ye donke, ng'endogoyi eyo eriko ebyokulya bye, eriko ebyokunywa bye, najja. Baitul Maqdis agimanyi bwefaanana, kibuga kya kitiibwa, kibuga kirungi. Wawulya baiti alowooza nti nyumba, towulya Darussalam. Darussalam, daru kitegeeza ennyumba, naye kibuga. Kati wawulya Baitul Maqdis kitegeeza ki? Ekibuga ekyo ekyali awo Sham, Allah subhanahu wa ta'ala yali awangaliza babani Israel. Kati ekibuga akimanyi bulungi bwe kifaanana, n'ekitibwa kyakyo, n'engeri gye kibadde kizimbiddwa. Ate amanyi mu ebyo ebyawandiikibwa mu Tawrat nti Baitul Maqdis yakusigalawo ila yaumil qiyama. Kitegereka yakubeerawo ila yaumil qiyama. Ekitegeeza mu ebyo byalina mu irimu ye kwe kubeera nti ebyawandiikibwa bituufu. Kitegeeza kibuga kino kijja kuddawo. Kyeyava ayimilla kuki ali wayimidde ku ndogoyi ye n'atunuulira ekibuga nga khawiyatun ala urushiha. Kitegeeza ki khawiyatun ala urushiha? Al arush yesaqf, akasolya kaki? Akasolya k'ennyumba. Akasolya bakadammaranga ne kagwamu, then ebisenge nebeera nga bikabikka. Khawiyatun ala urushiha, ebisenge bibikka akasolya akamaze okukola katya? Akamaze okugwamu. Kati omusajja bw'atunula kyava agamba nti anna yuhyi llahu, naam, anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekibuga kino kyensoma mu byafaayo mu byawandiikibwa nga kijja kubeerawo ddala ddala. Allah ayinza ati anaakizaawo atya? Kikulaga we kyali kituuse mu kuggwaawo, mu kwonoonebwa. Omusajja n'atuuka n'okwebuuza nti neddala kweri Baitul Maqdis kisoboka okubeera ng'eriddawo? Kati wano omusajja gwe tuli naye Allah mutunyumizaako mu surati Al-Baqara. Kiki yakola? Kyava ajjako emmere ye gyali alina ku nsolo ye, n'agiteekaawo, n'ensolo n'agisibaawo, n'atuula alye emmere mu kwewuunya okw'ekika ekyawaggulu, ng'aga nti anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha. Ekibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala alikizaawo atya? Oluvannyuma lw'okuba nti kiri ku mbeera efaanaganako bweti. Fa amatahu llahu mi'ata amin. Ow'ekitiibwa Allah atta omusajja oyo okumala emyaka 100. Emyaka emeka? Emyaka 100. Kaakati gino emyaka 100, emyaka gino emeka? Emyaka gino 100 babani Israel bali luddawa? Bali eri wa Nabukadineza. Baliyo emyaka 7, tugenda kulaba 17 bikwatagana. Baliyo emyaka emeka? 7. Baliyo baweereza ono munnaffe Allah yamuttiraawo n'ensolo ye neefa, n'ebyamagero ebirala bye tugenda okulaba ebyali ku musajja ono Allah nga bwabitunyumiza mu Qur'an. Naye nga bino byonna byaliwo mu kaseera ako maadha baana ba Isirayiri bamaze okuvugibwa, bagiddwa mu kibuga kyabwe, batwaliddwa e Babiloni mu bwakabaka bwa kanywa musaayi Nabukadineza oba Nabukhadh, oyo eyali abatuusizaako ekigambo ekinene. N'olwekyo awo wennyini biidhnillahi tabaraka wa taala wetugenda okutandikira. Waffaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi